Kadama TV olwayo ninawo amawulire gasanyu okuva mu Emirates Airlines nga bagamba ku kintu kya COVID test ne quarantine costs. Ebisale bya quarantine bino bibadde bitwewuubya nnyo n'ekintu kyonna ekikwata ku coronavirus oba ku COVID-19. Amawulire ge nninawo nze njagala amawulire gasanyu era kati mwena abadde batawaanya bakadaamu okubeera nga basasula nze ngamba tugende tubuukinga ennyonyi ya Emirates yokka. Tubadde tusaba embassy oba bekikwatako Ministry of Foreign Affairs oba mu organizing ennyonyi zino mugezeeko okulaba nga mubuukinga ennyonyi za Emirates. Emirates erina offer gyekoze bye njagala wano babuulire. Emirates ekoze offer ng'egamba nti omuntu yenna anaatambula ne Emirates tagenda kuddayo kusasula ssente ezeekuusa ku COVID-19 oba ku corona. Omwo mwe muli okujjanjabwa ne quarantine costs. Gwe n'obugamba oyagala kgenda kubeera mu nnyonyo, Speak Resort mu nnyonyo, osobola okuzibeeramu. Kasita w'obeera ogenda okusula nga tewasukka euros 100. Ate Uganda ebifo ebisinga byonna bitulaba ebyakabi, ebimu tebisukka euro 100. Waliwo ebisukkamu naye waliwo ebitasukka. Speak Resort mu nnyonyo waliwo wing mw'osobola okusulira ssente ezo n'okukka wansi. So akati gano mawulire malungi ngenda gayitamu gavuddewa era nagafunye ntya. Omuntu yenna ayagala okumanya information yeno kinabagamba nti wano tuwa information nga tulina we tugijja tubeera ne source. Genda typingamu ekigambo Gulf News, Gulf as in GULF news.com. Oba oteeke Gulf News, oteekewo Emirates to cover passengers for COVID-related medical expenses. Ogenda kulaba amawulire ago. Abatalina budde obwo kankuyitiremu Emirates kikyegamba oba package oba offer gye yakoze. Emirates egamba egenda coveringa buli kintu kyonna ekyekwataganya ku bulwadde bwa corona oba ku bulwadde bwa COVID-19 omuntu bw'anaaba atambulidde mu nnyonyi yaabwe. Nga offer eno bagamba nti buli muntu yenna, buli mutwe gwa muntu ogutambulira mu nnyonyi yaabwe bagenda guteekako emitwalo 15 egya euro mu kujjanjaba obulwadde bwa corona. Bw'osangibwa ng'olina obulwadde bwa corona ng'otambulidde ku nnyonyi yaabwe bagenda kuba nga bakuteekako bakuspendingako emitwalo 15. Bano Bannayuganda mumanyi tuli baddiira. Kati mwena abadde baagala okudiiringa ne bakaddaama bano nga mwagala okubaggyako ssente. Diiru yiino nze gye basomedde. Emitwalo 15 ez'okujjanjaba. Emirates ne yeeyongera n'egamba nti egenda kuba ng'eteekawo euro 100 buli lunaku ku buli mutwe gwa muntu oba buli muntu atambulira mu nnyonyi yaabwe mu quarantine costs. Wabula nga sinnakumalirayo kansooke nkubuulire ani yatuwadde source eyo oba ani yayogedde ebintu ebyo. Egamba nti abantu bonna bayina obuvunaanyizibwa okubeera nga beregisteringa ne Emirates n'okutwabulinga ne Emirates. Ugandan Embassy mu organizing Ugandan Embassy in Saudi Arabia tubasaba mukozese Emirates yokka nga bwe mwajjamu Ethiopian Airlines mwagijjamu ne mugamba nti yali expensive. Kati njagala mujjemu zino zi fly, simanyi fly Dubai, simanyi zi Qatar, zonna muzijjemu tugende ku kintu kye tufunamu. Ate namwe mujja kifunamu ne hotels zijja kifunamu. Kati hotels zonna ababadde baagala okubeera nga mujjako bakadaama ssente kati mbawadde ddiiru. Mugende ku kino ekintu kye kijja obbafunira. Kati gwe oba hoteli yo oba ebadde ku $2 giteeke ne ku 3 oba 4 bajja kusasula. Ebigambo bino byayogeddwa omukulu Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum, ye President of Dubai Civil Aviation era Chairman
and Chief Executive of Emirates Air and Group. Yoyo omwami eyabyogedde era abikakasa President waabwe, President wa Emirates Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum, President of Dubai Civil Aviation and Chairman and Chief Executive of Emirates Air and Group. Yabyogedde under the directives owa Sheikh direct kugamba yabyogedde nga aina directives nga aina amaanyi okuva owa Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Abantu bano kye boogera bakituukiriza. Tusaba embase mulekeraawo okubeera nga mubuukinga kaakati obunyonyinyonyi. Emirates etaddewo offer eno gye mbadde temunnayogerako. Wano Kadama TV tubaleetedde information yeno. Kadama mwena mugitegeere, base Kadama mugitegeere, mugende mu Gulf News oteekemu Emirates to cover passengers for COVID related medical expenses. Mugenda kulaba information eno yonna. So wano bwe tubagambira embase mubeere nga mubookinga ennyonyi zino ze mwabuukinze kati nga Fly Dubai egenda okutwala abaana be Oman, it's okay. N'ennyonyi zonna eziddako bannaaye tubasaba mubuukinge nnyonyi ya Emirates. Egenda kusasulira abaana testi zonna ze beetaaga, egenda kusasulira omwana we banaamusanga n'obulwadde nga mwebuli, ate era egenda kusasulira omwana oba Kadama karantine ennaku 14 euro 1,000 buli lunaku okumala ennaku 14. Zezo euro 1,400. Kati mwenna aba hotels e Uganda abadde tebakimanyi eno diiru. Kati muve mukolera ku bakadama diiru zammwe ze mbadde muyisaawo, gira bwoti sasula eno hotel kola bwoti, eno diiru gye mubeera mukola. Mu flying ne Emirates, don't flying ne Emirates, essente zigenda kubeera nga wansi ate nga baba covering insurance eyo weeri. So tutwala omukisa guno okubeera nga tutegeeza aba Ugandan Embassy in Dubai, in Saudi Arabia, sorry, ne tubeera nga tubagamba bane tutegeeza ne Ugandan Embassy mu UAE, United Arab Emirates, nti okubuukinga kw'ennyonyi mu kukole ku Emirates kwokka. Tugenda kuba tuggyeewo okunyigirizibwa bakadama kwe balimu okw'okubeera nga mubakaka. Kuno okuyita kukaka okusinziira ku videos ne voice notes ze tubaweereza oba ze batuweereza bakadama. Mubakaka okusasula hotels eziri expensive ne mubagamba public facilities zaweddewo. Kati nga mukimanyi mu Uganda ffe tuli baddiira, eyo diiru y'amaanyi. Era abagenda ogigagawaliramu bagenda gigagawaliramu. Emirates bebegamba nti buli muntu nkugambye genda ku Gulf News nkimanyi muwuliza n'aba hotel muwuliriza mugenda kubeera nga mukashiyaringa nokashiyaringa aba hotels. Eyo diiru Gulf News bwetyo bwegambye amawulire begatyo begagamba. Era bw'oba oyagala okufuna obukakafu obusingako wano kubira Emirates Airlines era egenda kugamba ekintu kye kimu. Tubaagaliza okutambula obulungi, tubaagaliza buli kirungi kyonna e Uganda kugamba Katonda abawe ebirungi e Uganda bye mugenda okusangawo, ate abakingirize n'obuzibu bwonna bwe mwali badde musanga abantu mwenna abaagala oba abagenda okutabulinga. Mujje nga mwetegese, ate mujje nga mumanyi nti ssente z'okoledde ebbanga eryo lyonna tomala gazijja. Ate era nga tweyongera okubagamba nga sinamaliriza nti COVID tests e Dubai, e Saudi Arabia za bwereere tebabalimba. Twabagamba mugende mu bifo ebyo ebyolukale bye bataddewo, bagenda kutestingira bwereere, mwetestinge ezo ssente eza COVID mubeere nti mumanyi nti akasente mukaterese. Abe Oman tubabuulidde okwetestinga mu private emitwalo 45 egy'e Uganda,
bw'ogenda mu public hospitals bw'ogenda mu malwaliro aga gavumenti giri $50,000 gyokka. Mujjukira Kadaama gwe baasaba ssente $1.5 obwo tubuyita bufere. Okuregisteringa kwa bwereere, tebabalimba nti waliwo omuntu n'agamba nti akugenda kuregisteringa n'akusaba ssente. Ebintu bya bwereere. Tweyongera okuba omulanga gwaffe. Abantu mwenna abakwataganya ku kintu ky'okugaa nti mukomyawo Bakadaama, Ssekadaama, Bankuba Kyeyo okuva ebweru okubakomyawo e Uganda, mu bookinge ennyonyi ya Emirates. Ennyonyi ya Emirates ekavaringa egenda kusasula buli kimu kyonna. Ne bwe tunaleeta wano Bakadaama nga balwadde oba Bassekadaama nga balwadde, Bankuba Kyeyo n'asangibwa nga wano mulwadde, gavumenti egenda muteekamu wadde n'N1,000 bamutaddeko $15,000 mu kujjanjaba, ne euro $15,000 egya euro mu kujjanjaba, ne euro 1,000 buli lunaku ezo eza quarantine. Diiru weeri, diiru mugikozese, temutuddamu tuleetera nnyonyi. Ethiopian Airlines mwagijjamu ne mugamba nti Ethiopian Airlines sente zaayo zaali nnyingi. Bwe zibeera zaali nnyingi, mbasaba Salam Air mugjeemu ne Fly Dubai okuggyako nga nabo bawa offer ez'obwereere, offer ey'okugamba nti quarantine ne COVID test be bagenda obisasula. Bwe babeera tebabisasula, twagala diiru eyo mugibaggyemu.